mumizisiza abaana babandi piruzo okubatta obusi lwakuba temuyina ssente ate nakugamba ate abalenzi abatalina ssente baba n'obusungu nogeza omukubira essimu bw ate neerabidde omira piiru mwana oli musiru sakuwadde nakulangira n'okulangira nakusindikidde ekiwaya omire piiru musajja wange yabugula ewaka ng'okamisi n'amazzi yagakuwa akola eddala famasi ewaka olina ogimira aye nomala ogenda n'atunula nemu kano bakayita bata akamiro oba ogimize omanye bawala bagezi agikweka eno nga yagala okwesibako naye tuko oyo mizisa basisita baffe piiru mufune sente lwa ddalu omukwano ddalu olina kulalula muntu okwagala osegeera naate kati abasajja nze mwana ekineewunyisa abasajja ate kati ekifo okuteeka mu bakazi sente be bazeeteekamu nolaba omusajja ng'aguze ebizigo yeeyerusa sirina gyendaga osegeera ate okimanyi okumanya baboyfriend b'ennaku zino bannaye baboyfriend b'ennaku zino bafuuse ba girls nabo omanyi lwaki I've seen people are loving themselves in industry. Besides, naye yogwa musajja gwenda banga. If Carol is here, Carol Natongo. Owanika postal, you share whatever. Osegedde. Buli wenda ba Carol never video ya Carol. What comes to my mind? Ne mu video ene empya mwendi. Carol mwagala nnyo kuba ebiseera bisinga by the way bwemba ntandise okwogera ku Carol maneetaaga interview ya ssaawa 4 kubanga byambeereddewo mwana nze natuukako ekiseera mwana abantu nga bamboola osegeera nga bayimbi bonna terayagala kukuyamba osegeera nga bakuwulira engeri gy'oyimbamu nga bagamba man like mostly people took me as a threat ate bwe bibaawo mu bayimbi like they always see people as a threat kasa balabanga kyokola okitegeera Carol stood with me osegeera omanye no industry mwana okubeera mukwano gw'omuyimbi ng'ate mukyala ebigambo biba bingi osegeera oli ajja naye I appreciate the fact that yasobola obigumira n'agamba ne banagamba nti kana akalenzi oba biki bye bagamba basobola omugamba bannaye lwaki abeera n'akakalenzi kirabika waliwo embeera but byonna yakola ki nga background noise oba boogedde biki kwekali omanyi omuyimbi omunene ssebo nga mukyala nga naye waagenda ku gondi bayirenza okwogera ku Carol sinti oba nali obange omanyi omuntu nga natuuka ekiseera nga ndaba nga waagenda ku interview anjogerako nangamba mwana omuyimbi ina katabani kange kayimbi kayina oluyimba weruti man she even put me on her show eyali ku Africana nakulaba ku press release yes oyagala mwe amasiga mwana cause najjukiramu mwana nze kati wenkubira studio yange gye nali nkolerako ng'oyingira munda wooti mukafuna ngibya ddala start asobola gendayo ngene ku studio okwo tekwali like washrooms zinyirira osege ngere byadala ndoza mukazi watu wajja ku studio asiba omusulo paka wagenda osege naye byonna yabigumiranga ajja neerekereza najja nina n'oluyimba wali oluyimba lwe nakola demo najja ng'ayagala lugula yagala lugula ninalaba n'agamba mwana nga waluyimbe bulungi nnyo nagamba olaba otya oluyimba namugamba mwana tiwe nagamba kale nze kandusasule osege nalugula naye nga ssente aziwadde ffe naye nga alukoze eki nagamba lulwo luyimbe ndikugulidde omanyi okugulira omuntu ekino naye nga ssente oziwadde bo
kati netula nengaba ne mwana omutima kyobola nga ntunulira abantu abagamba nti omukyalo yo si mulungi nendabira ddala nga balimba kumanye sinti buli omwa era mwana sinti buli omu mu industry muno nti kati ayina ekirala nti you're not gonna prove everybody osegeera ebiseera ebisinga gwe omuntu kasita alabanga embeera nema she's a very good lady nze kati kankubuulire ovanga ku muntu nze siira luyimba lwenfulumya natatukola challenge teruliyo seemu si bbiri abayimbi abasinga waliwo class y'abayimbi gye nyingiddemu n'abantu mu industry Karo wagenda ku Kivulu nansangawo tayimbanga sinaba kumala amana nagamba soko oyimbe nze nina ne gye nagenda nga nagenda kanga ku Federation nga ngendayo nangamba sikuleka wano oba maliriza tugende Karo ye muyimbi ye kagwe nakalaba mu Uganda Karo akusanga nga jogo je wagenze si yakututteyo sawa nga budde bwakiro nakuvuga nakutusa ku mulyango ba ku gate nayimirira onaga soko yingire namana nagenda jagenda kalize nkubulire nze no tugeze no tuba tumitinze ne Karo koza abira sides eyo kyemanya ayinza kuba abira sides eyo mu nyonyo mu goni mu bisera mu buziga nene wemba mbera kyengera asoka nantuusaayo namala nadda kati that's how good she is nze nina ne video yange nina kayimba ke nakola bakaita VIP Karo paid for my visualizer of her money nengamba nokungamba omanyi kola woti like kufuna engoye nenga mu video nga ye director omulaba agamba ajana enviri nazikola mu budred nagamba kola we bati man ngola bashikeas nenga si muganda wo sinti oba kuina relationship eliawo mwana big up on yourself abantu we bato tuina kusaba busabe mu mukama katonda abawenzi katukubanga ebyaddala waliwo yagaddeko omuntu nga ne bagamba yasso omuntu ng'omuwakanya n'otekayo n'omukono n'oba kizude kituufu yamusse ofiirawo n'ogamba nti oba yamusse yamanyi waliwo ekyamuleetedde because she has a pure heart omuntu atunulira kati kankubule Karo omuntu atunulira omuyimbi nga tamumanyi nakama ne bane ono omuyimbi ayina eddoboozi ogera bamukoledde challenge nga tamumanyi but big artists don't do that endongo ya Uganda yo nkambwemu era buli abeera eyo nga muyimbi muto kizibu okusanga big artist ngasoso omuntu yalina n'ebiro ayina n'ebiro tuyangambanga ola ekirooto kye by the way yagamba ayagala kukola bintu nga wolaba ba Don Jazzy afune record label ateekemu abaana nga bato but no artist can do that abayimbi bakati asooka n'agamba kati nkulesenga abanga kulabanga competition wanakutekamu forgetting that nti ba Don Jazzy agamba nti mu mwaka ngena yimba oluyimba lwange lumu nenga alina abayimbi nga mukaga mu industry batigomye ensi so kati agagawalidde naawo but our artists have all the resources osege naye tebasobola kugamba nti mwana kankwate kuono balina mu kiri ekintu mbuba artist bakisiru simanya bono obayamba simanya badduka bro gwe tolina be wali odduseeko kizibu nnyo osanga artist nga talina be yali anyiizizza kati omuntu omuyamba just mwana naye atuukeyo yeyagale cause we have families bro abantu batulaba wano mu kamera kati kankubuulire be bagamba nti omuntu yeerabira omuntu teyeerabira bro unless ng'olina ekintu kyewamukola ne kimutuukako nnyo but trust me era omuntu avaayo n'agamba maani ebyaddala wankolera kino kankolewe nti Radio and Weasel yabali benyigira ne omulangira Ssuuna biki ebyo but radio yavaayo n'agamba maani olaba ebyaddala oyo guys singa sife osegera ne bavaayo n'abako simanyi bye beekolera but in this industry bro eyo mentality eveewo musimanyi n'omuyimbi we muyamba agenda fuuka wati kale gwe muyambe because you have the resources obadde okimanyi nti n'omunsi muno Katonda takola nsobi osegera Katonda waakuleetera omuntu waliwo abantu nga makubo g'abantu balala
gwe ngobera onogamba nze lwaki buli ajja ayita wange nagira kati give an example FT wabadde n'abayimbi bangi osege kubayimbi bonna afuna ono n'amuddukako n'afuna ono n'amuddukako golooza lwaki yetapoa lwaki teyabivaamu because alinga kkubo nti ebiseera ebisinga omanya nti ono omuntu mufunyeemu wano gira so like fellow artists bambi if you have that energy, you have that money, you have that connection. Kuba muntu oyinza obutanyamba maybe ku percent and you have the connection. Muntu muyambe bro. Okategedde. So kye nyinza okwogera ku balaasi mwana. Atulaba tuline Lati Wizzy. He has a brand new song. I want to group if what are mu group ya Lati please join us. Okategedde. Join us in the group. Man, group is more fire. Masanyalaze. The love is too much. Anti balabira ddala chali wabwe gwe bayiribye naye from day one. Nina chali wange message yansindikide bambi muwala ali abamita Kevin. Young man, whenever I see you, not posting za akantu. Now I was on a big stage and people were singing along. Nanga man, but when ndaba ebintu nga bino, I feel like tears are coming out of my eyes. Kubanzi chukira twali tukaka abantu endongo. Nga mwana nyambo nkubireko wano. Osegeera. Ne kati abirabe ebintu ngebyo. So man, group yange mwana muli bakabi Team Lati Wizzy. Big up on yourself. So kati ensonga eno mba njagala najjogerako. Ensonga, by the way, I have the best video. I have the best video. Manyi bagala nnyo zala w'abantu. Naye ngomanyi yo video esingayo eyange okubeera nga erimu choreographer omulungi. Nge representing like our culture. Camera sidinuwala bannange oyo gayi bannaye. Sidinuwala yakutte ekifaananyi nga kiri on point. N'abantu abalimu osege. Kati ate ne Miki naye n'agenda n'ayiwamu essente mwana. Olimba. Katika nakitu kyemba nebuuza owandiika obera olowooza ku ki katika nkubuulire waliwo ebintu waliwo wakola ku art oba walabako abamukola waliwo kintu kye bayita imaginative composition nenga imaginative composition niyo ebeerawo osege kati wali obaddekaawo ngaawo ku kyalo n'olaba omuntu nga bakugamba nti olaba nti omuntu oyo ayina nti nga bagamba gayi wakabi ayinamu ku ssente yeevuga ayina ennyumba yazimba naye nga byaddala mukazi we woomulaba nogamba naye mwana ku bakazi bonna abali kyova olaba nga nkugamba nti lyandiba eddalu newonsiibula ndabanga gw'oyita kiringa omuntu waba akuyita waati naye nga gw'olabanga akola ki agamba nti genda oba omuntu nakugamba genda naye nga gw'olabanga gwayita eryo teriba ddalu blood. That's love eya Disney nakola oluyimba nga ndaga love ya Disney World kubanga ebyaddala mwane nakuzina abasajja n'abakazi twevugamu speed kyobala nga nina interview gye nabaddeko neŋŋamba omusajja neŋŋamba gayi wange bamita Hankeys nti ennaku zino ebya love w'obanga oyagala okukwana ng'oli musajja sooka ogende mu kayumbako mu kazigoko otuulaawo osobola okebere ku mobile money account yo okebere ku ssente enkalukalu olinamu mmeka okebere ku kaadi yo eya banka olinamu mmeka olabe obuzito bw'ebyokulwanyisa byowe bwenkana kuba wano wetwaze Buladi laavu kati lutalo luno lwa Museveni lwe yalimu lutono Buladi abasajja bajja mwana abasajja bamanyire nako zino abasajja bajja ngo goina ka pistol musajja najjayo sifo walo badekao nze naliko mu bbala nga nine baby nga tutadde waawo obwokunywa bwakunywa ozeemu n'ekyekumi kyo bumwagaluka osaasaanya muguze bubbiya muguze busoda omusajja n'asindika akapapula n'akasindikira weita twali tuli awo ne baleeta emizinga ejja ku tebo yaffe
ne balabalamu ngali mu miggo nga nkaaga namala n'agamba natulaga ekigalo waati namusajja wange ebintu ebyo yabisinza abo benjagala tubatwale mu kakiiko ka komesa tubabulire lwaki batwonoonera baana bawala gwe musajja ajja n'ateekawo embeera ebyaddala nawe ne weetunulamu n'ogamba naye mwana omukazi kamuleke kubanga ebyaddala nze nina kyali wange omusajja yajja n'amugamba njagala mukazi wo naye kiki kyoyagala nkujjamu n'atunuulira neegamba mwana wo nayagala n'olwana nagamba kakkana n'agenda eri tuba tuli awo omukazi agenze mu kayigo omukazi ndooza nga bamutadde dakodo omusajja n'amugamba najja n'amugamba olaba nina kaadi y'emmotoka ngiteeka mu mannya go mu ddakiika eziddako 10 nkuwadde ennaku ezi weerowooze kati ekyo omanyi kye bayita kikubansiko tannaba namuteekako mbeera jase ekyo kyakoze kyakwerowooza osegere kyobalanga mwana ffe abayimba ku mukwano nga tonaba naguyimbako osooka n'otunula n'ogamba naye waagwani noyimba ebigambo naye ng'olaba naawe abaana boonoonese bale abaana baddamu boonoonese abasajja bateekawo embeera naye okimanyi nakizuula bayira ngenda nakukolayo akayimba okimanyi nti girls can learn how to love oyina abakazi tebagwa mu mukwano abakazi omukazi asobola okubeera nayiga okwagala ate nakwagala nasinga n'oleera kukulasingako edda kyobalanga ebiseera ebisinga bakyali abalina abakazi abaakabi mwana olaba nga kisajja kiri awo tekitegerekeka wekisimayiri nga kibanga ekinyiize naye nga bebi atudde wano mu nsonda naye nga gw'oli wano simanya gwera ti wizo olina akafeesa akalungi wekubye bulingi ng'olina kamukene wali ebbali keeko era ti wizi naawe oswaza kumbe kekakwega omanyi twagala nnyo ffe abatwegayirira kogamba n'okagamba togenda ne kasigalawo nekibebi nga kyamalayo kigamba oti eryekisiru nga dadi yakiteereddeko ositegeera okwagala ko katekumala kyobalaba nga omwana kyetaaga n'omuyimbira akayimba nti wansuula eddalu naye ng'otaddewo embeera ku mmeeza kati omwana agala n'atunuulira akayimba n'atunuulira n'embeera nagamba nemba nayo n'omusajja lino ddalu lino ddalu gwe nze kati sisita wange gye nkugambako eddalu ettuufu sisita wange yali alina gy'akola gwenzirako omusajja yajja we yali akolera n'amugamba njagala kino n'abimaliriza n'aleeta bbiiru n'agimuwa omusajja n'akwata mu nsawo n'aggyamu bbando nga bw'etaano n'agimuteera ku mmeeza n'amugamba jjako emizimala ebizibu byo ne bbiiru yo n'asirika najjako waati yajjako emitwalo nga 20 onamugamba zeze zimala ebizibu byo najjako emirikwezi omusajja nabwa zeze zimala ebizibu byo wemala n'ayita ne banne bakola nabo n'abagamba nammwe mujjemba we ku ssente omusajja namala n'amugamba kale next time I'm coming teyamusaba number the next day I'll come please I would love to get your number ejimuga togimpa kati next time when I come I would love to have your number naye gwe omanye eddalu lyeyamulekamu yalabira ddala nga bannayo ono mugalanda w'abasajja sent from heaven negwojja ennaku zino mbu twefuula ba smart wire abalenzi naye omwana w'abandi yo smart abasajja balina zi babudi wire naye nga ekikulembera babudi wire sente negwe yo smart yo wire yeri smart namusajja wange trigger
bamusaba ebiri nasoka natuzo webale nnyo ate abakazi baayiga bakimanyi nga tekuli nazijjako abakazi baayiga bakimanyi nti obulenzi obusinga okubeera cute simanyi obwesimaatinga tebuba na ssente gwabuteekamu ate bwe businga bwenzi ati nze nyimba ku mukwano ate omukwano nguyimbira bakazi kati mbeera ku sayidi yaabwe abakazi mubawe ku ssente mwana tukoyo naffe gwe tomanyi mukazi ng'omulese kunze kati nze birooto byange byakuyimbira mu Serena kati wobeera boyfriend omwavu togenda kusobola leeta mukazi wo mu Serena kati gena omugongo gwe omanyi abalenzi beewana n'okwewaana by the way muze siina ssente naye nina omugongo gwo gena ogutwale wammwe bagunyige mugongo gwaki era ffe tulina emigongo mwate ositudde obunyama kakigana tuuka ekiseera nga buli mulenzi alina akanyama olina okusooka n'oleeta siviyo ne tugisomamu tukakasa oba olinawo embeera gy'oteekawo kwa mwana sente mwana twazeemu era ya money. If you don't make money you don't make sense. Naffe ennyimba zaffe zitudibyeko lwakubanga abalenzi muli baavu. Ebyo ennyimba zaffe zidibe lwakuba abalenzi muli baavu. Mwate muze no guli serious nnyo. Amusajjange Trego bana akola atya bambi waba talina mu ku ssente agira alindamu mumizisiza abaana babandi piruza okubatta obusi lwakuba temuyina ssente ate nakugamba ate abalenzi abatalina ssente baba n'obusungu nogeza omukubira essimu bw'ate neerabidde omira piiru mwana oli musiru sakuwadde nakulangira n'okulangira nakusindikidde ekiwaya omire piiru nina musajja wange yabugula ewaka ng'okamisi n'amazzi yagakuba akola eddala famasi ewaka olina ogimira aye nomala ogenda atunula nemu kano bakayita bata akamiro oba ogimize omanye abawala bagezi agikweka eno nga yagala okwesibako naye tuko oyo mizisa basisita baffe piiru mufune ssente lwa ddalu omukwano ddalu olina kulalula muntu okwagala osegeera omukwano guteeka nate kati abasajja nze mwana ekineewunyisa abasajja ate kati ekifo okuteeka mu bakazi ssente be bazeeteekamu nolaba omusajja ng'aguza ebizigo yeeyerusa sirina gye ndaga osegeera ate okimanyi okumanya baboyfriend b'ennaku zino bannaye baboyfriend b'ennaku zino bafuuse ba girls nabo omanyi lwaki nsolobera mwana ngenda kukuba bakyali bange tujja kuba tuli mu kamera nkukuba ekisiraapu sebo olinayogera nga muli olina bataano bo muli kwekwata ka vidiyo mbusimanya teka mu sinaapu mbusimanya firuta nakugambira kaso nkwateyo katini ndabe weefaananye abalenzi b'ennaku zino oba bafuuse eki naye tubaleke ebintu bino byabakyala nzera woŋŋambira nti nno simanya mbu nteka mu sinaapu nkugambirawo sisita katukulabe enkya The brand new song balwita Dalu. Yeah, Dalu producer Big Devi yalukola. Big Devi. Ne Sidi Nwala nakwata video. Lati Wizi n'ennyimba amaloboozi agakabi. Yeah man. Ate nga temuli auto tune. Temuli auto tune. Byaddala. Ndagala kubuuza oyinamu otuka mu masawo
No gamba, I need to make a collab with this person, this one. Yeah, of course. Bantu ngaba tano. Abantu nga batano. Okay, Carrot are involved. Yeah, Carrot are involved. Mm. I would love to make a collab with all of Nigeria. Of Nigeria, Wamita John Drill. Yo, John Drill. We're guy nyimbile byakabi. I would love to make a collab, like literally with everyone. Waliwo Chali wange bamwita. I would love to make a collab with Maro. I would love. Maro yakoma mugwa mudola chichira chi. Naraba ongasebo. Maro amesaja soko joba yuko dola mwana. Bana Maro. Ozegera. I would love to make a collab with Irene Tale. But yo muyimbi gwe nalinda ba like from day one nganda ba mwana nga wakabi. So I would love to make a collab with a group of people. Ngamulimu. And you know sitting normal a group of people. A group Of people. Wabanga kukola kinomu sagala. But it has to be a group. A group of people. And you know, nga we bali bayimba amalobozi generation. So to call it like an old star. It's a good idea. Yeah, it's a good idea. Tujja kuba kone betuyimba. Kuba n'abayimba tujja funa muko kubanga waliwo abantu labali mu generation yaffe. Omanyi kati nze kisinga kunnuma mwana Utwogera ku generation yaffe. Mwana bana bayimba muko raga temuboogirako. Twogera kuba n'abayimba simanya amaloboozi but they are good artists. Abayimba waliwo gayiba mwita Smile Spectre Nevada. Waliwo ba mwebali omwo abaana naye like we overshadow them. Ne bagamba bannaye nenga mwe mulika abaana bayimba like that rough voice. Bakuba hip hop. Tebabulamu. Mwebali. Mwebali wakuba. But I literally want to work like with every artist. Naye nga oyimba nnyo. So if you feel like toyimba nnyo nga gwe weyimbiramu bibyo, I don't want to work with you. You won't mention them, but I won't mention them. Abasajja omanyi kati batandise okunteekamu oluguno bagamba msimanya mbu nnoonya masannyalaze. Naye nze sinoonya amasannyalaze kuba buli agaliwo teri agampadde. Agaliwo teri agampadde. Ate kusigalyako unity ntono. Omanyi n'ekitongole ekipya era kikyetereezaamu zoteekako amasannyalaze g'etaano n'obakubira essimu ne bagamba ntaddeko. Obeera owandiika olina mood gy'obeeramu. Of course. Babiri. Kati babiri mwegaba ebiseera ebisinga like ba vibe. Omanyi bino ebintu by'okukola ennyimba like it's a spirit. Whereby kikutuulamu awo. And you feel like n'owulira n'ogamba nti like two people like buli babuti nga tuli babiri. Omanyi tuba ne ba crash mwana omuntu gwagamba naye mwana Katonda nampaamu chance. Wow. Gwe wakyusa bingi ama very brand new. Yo bandi baako muzimu kyogo nga wampa ne betu nkole ku kyejo. Ompuliza bulungi munde eno. Naye gwe Nagwe mpulira ddala nga Uganda ate ensaana mwana. Osegedde. Waliwo abantu mwana wadabako no Charlie yagamba mbu bamuzaalira America kasema balina muzaalira America just akati kyekyo. Otuyamba buyambi okubeera Uganda. Yamba buyambi. Because I'm too talented to be a Ugandan. Olira line nga man. Kwanga mwana abantu omanyi lwaki ekinnuma. Ti man people abantu balina music gwe bagira mwana. Gwe ba prioritizinga. Nengola ba music omwana obutaddemu obudde. Ate ng'ebyaddala omuwuliriza. Mwana nze omuntu kyovala nga nze siina bafaani. Nina family. Ti omuntu falling in love with my music. Ku simu yasooka na downloading buli luyimba. You get? Kati ebiseera ebisinga nze ekyo kinnuma ne ngamba man Ugandans have done like bekozeko injustice
okubeeranga like a talent like this bagirwisizaawo naye mbeebaza nti kati mugizudde naye mugirwisizaawo ate ng'ekyaliwo man me I'm gonna be a legend paka last kubanga n'akayimba kange man kati kyemmanyi abantu bagenda yimba kana akayimba keddalu even 10 years to come even 20 years to come. That's the good thing okola music. Osegedde. You see the bad thing with TikTok? Okay, TikTok promotes enyimba well and good. Naye ogamba nti ereta abayimbi nga 10 olunaku. Music gola. Andi kati awo wetugenda awo akantu ako badde kimanyi nti nno abayimbi n'omuyimbi gwolaba nti banene ogamba ajja mu studio nga yagala omukolera oluyimba n'agamba mwana tufunemu kalayini akagenda okuba ku TikTok. Imagine nga anonya line imagine one line nze nkola oluyimba lwange but if you listen to my songs from A to Z ziba it makes meaning. Nti oluyimba olunyumirwa first verse ne second verse naye ninayo ennyimba zemmanyi ng'okawulira ka traininga ku TikTok but if you go on YouTube n'owuliriza oluyimba lwonna n'oggwamu amaanyi basobola n'oddutandika then line netuka n'ogamba lwerwo you get n'olwekanga n'ogamba nengolaba first verse tekwatagana na yakubiri you get so kati mwana ekyo kiziza nyumizi kwaffe emabega bro osegeera kyovola banga tugamba nnyo nti naba Nigeria batuyiseeko but Nigerians are doing good music ne bano bakyali baffe abeerwanda mwana okimanya bakyali batukuba endongo kati etuyiseemu ng'ate ekisinga oluma batopu beerwanda bana Uganda bakulira muno omanyi bana abanyarwanda be Uganda nti ni munyalwana ne banzalira wano manyo Luganda debeni yaje wano Luganda nga alwogira bali ne ngambo bakati nagamba yabeera wali namuwongo simawe yali abeera bano bona ba element bakulidde muno bonna music bamujja wano eddango okukola okufuuka wakabi ng'olina kujja n'okolako n'omuna Uganda ne kati sawa zino ofuuka wakabi olina noonya Rwanda n'ogenda noka kankoleko ne debeni kankoleko okufuuka wakabi. Why? So can tukitunulamu ekyo ntugamba what haven't we done? Because we have the producers bakabi, we have the artists bakabi, we have all the resources. Social networking ya artists na Uganda. Nedda ffe twafuuka ba TikToker abana Uganda. Osanga omuyimbi owakabi omunene ng'ali ku live nga yevuma ne tugeze ne Gondi ne nga yevuma ne Emily TikToker osege natandika nagamba musimanya omuyimbi najja nakola live oba najja nakola ka video ng'agamba mubanaye nasasudde TikToker sente zange teyankoledde video really bado kimanyi nti ba TikToker kati ba celebo singa abayimbi baba singa ne numbers atenga abayimbi and it's not supposed to be like that. Mirundi emekajja walabyeko Wizkid nga ali ku live ku TikTok. Walabyeko Davido nga ali ku live ku TikTok. Is it because the management or baba? Nenda olabe yo TikTok there's a way it brings us kumpi ne bafani. Osege. Ndio okola live naye goni walimba abantu nti toyina mwana. Ogeno labanga mama baby ayisa wakana mwana alikaba ate abantu ba screen recordinga okoze live abantu balaze abantu balina kimu kiri in mentality nti omuyimbi abawakabi asula mu mansion akola biki kati gwe nokola ka live ng'omuyimbi buli eddiro lyo n'oligazanya n'olaga abantu nti bannaye obusenyambu teeka wali kati picture gye tuba tukulinamu nefa. That's why nti abantu bake ebivulu abantu babikendedde nnyo beeta nti already bakumanyi bagamba kyekipya newe baleeta omale bagenda because tebamumanyi baagala olaba neffe twefudde nnyo abalayisi ne twesembeza ku bantu you get twagadde nnyo ki popularity olaba ani aliko tugoberera trend ani aliko nange kankikole nze kyova olabanga nze bukya ondaba ku social media I've never done something trending nolaba omuyimbi omunene ng'oli agambye kano buno busawundi obutrendinga mbuwawe nnyabo obwo bwe butyo Taxini Maxado ogenda olaba naye akakoze osegeera we are not that way olaba kyemmanyi Nigeria has one of the like has
mu Africa ba TikTok abasinga obunene mu Africa naye era tebasinga bayimbi kuba bakabi. Nogenda wano omwana najja Koko najja ku show ne bamukubira enduulu okusinga Latiwizi. Okategedde just because bo be brandings ennyo okusinga ffe abaana sebo batambula alinya waba tugeze kuba tebalina nnyo ssente nokimanyi nti nno niwaba alinnye boda yebika bihudu nogamba ne kati notuna nogamba ne kati ono ani amumanyi yebikira kikale kwa muleke ayinza okugamba interview ati yagirimu sijja mukolera challenge najja ne mubaala ebyaddala ng'abaliwo bakabi mwenna muli bakabi nenga yali ati nogamba ne katono yekwekaani nga yemazeeko emirembe ne bategeera ekintu kye bayita gundi kyobalabanga mwana abayimbi bakyabawanya $7,500 gwe ne bakuwa 10 because bo bategeera nti ndi muyimbi osegeera nefe wano mwana twemazeemu nnyesa ate blame ne tugiza ku bafaani mbu tebakyawagira ndongo osegeera ayina ekirala mwana naffe bafaani mwana bafaani baffe man regulate the kind of music you listen to muleka abayimbi mwana kati I look up to Sama Soja mwana he's a talent man. I'm going to even look for him Sama oyo gayi wa kabi nogenda nolaba mani wala abantu bebafuula basite nnyo nenga ye ne bamulaba. That's why artists got into depression. Wabagenda mu depression ne bagamba mwana oyo yavaako akozesa ebiragalalagala bingi nenga si biragalalagala. Kwanza depressing aba artist nti ogenda notekamu obwongo bwo obw'amaanyi nokola akayimba nga kalina meaning nga kagenda kukwata ku muntu omwana n'akaleka n'awuliriza omulabbino osegede sigambye nabo ba artists balina obbaayo cause industry yonna esobola obeeramu ki like maybe buli muntu ne please prioritize. Nze naliko ku TV emu ne bakuba ennyimba nga ne bakuba 20 like nga bakuba 10 countdown 10 songs mu Kenya, 10 songs mu Uganda, 10 songs e Rwanda, East Africa. Ne bakuba eze Rwanda ne ngamba bane nga bakuba zino zitombe tombe tombe ngolaba luyimba lwa kabi video ya kabi na okuteya lokuze biranga ngolaba perfect. Ne bakubeza Tanzania jeje yo body jeje ngolaba ebyanne ebintu bya kabi ana sawa feel me too ngulira omuntu yaye ayina gwe yayimbidde akubeze Uganda nga banaye mulimu ebinyaanya nengamba mwana nowe Kenya ebyaddala labira ddala nga this is the music we have nenga we have songs mwana abana bayimbanga Joshua Baraka bangi obadde okimanyi nti buli muyimbi ali talented asooka yimba style ya Joshua Baraka ne bamumalamu amaanyi producer yakugamba n'agamba naye bibyo tebirimu ssente nno ojja byeyimbira ojja byewuliriza. Kati imagine kati kino ndikigamba like my fellow artists abali eyo every artist who is talented ng'ebyaddala alina talent yatandika ayimba luzungu naye producer yakugamba naye olaba ddala olaba tulina okublendingamu tukolemu ku zuuku bye bagenda otegeera kuba olina oyimbira ab'e Masaka olina oyimbira so kyofulabanga oyo guy I big up on yourself Joshua Baraka buladi olemezaamu koze ebyaddala eyo style esso obwavu nga tennakwatayo osege omanyi lwaki esso obwavu. How many places do you see Joshua Baraka going to muno mu Uganda naye akasente we kaba kazze kaba kaweramu kyobulabanga bamu booking e London n'agende Kenya n'akuba ebisaawe n'agende gundi n'agenda olaba show nti omusajja agenda linda mu mwezi gumu afune mu show tugeze mu mwezi gumu agenda funa mu gig age nenge eriko omutwalo gwa ddo
style ye yabugumiikiriza ate kati ffe mwana family gyezze tuva kasita bakulaba ku TV family zaffe bakulaba enkya ku TV ne bakubira ne bagamba ebbaati lyagudde osegeera family zaffe mwana si nnungi pressure eba nnyingi niwe kabaka kazi ke wali odatinga ku kyalo kakulabakawo ku TV ne kagamba ha sente diliwo katandikirawo okukubira essimu nokagamba naye nnaamu nga wakoma okunkubira mu January buzibu ki ate abaana abo mwana oba bamanyi nga wali ex w'omuntu nojja n'omwegerezaako ng'oyagala njogere naawe mu bulungi nga bwe twali twogera ate nga wasooka nonneeragirako tokomawo kale ne oba okomyewo jangu mu vibe eraga nti oli sole tokomawo nti gwolijjuwa okisegeera sebo n'omugamba nina sebo mwana nina fale eyankubira nangamba kyekiriwo ate gira mu vibe bonna bagira mu vibe sebo watukyawa nemugamba naye sikukyawanga nzijukira bulungi we twali tukoma okwogera wangamba please don't call me again I respected that nangamba nali nsaaga naye engeri gye wali olina amalala nomugamba gwomanyi otya nti amalala nkyagalina nasooka neyefuulafula kale ndabanga eni oyogera toyogera ndabanga tayagala kwogera naye kale baayi nomugamba kale baayi sebo ngambye baayi naye baana bawala gwe weekubidde katimbo sebo ne bye wali ongamba wali onnimba mwana obwongo bwaffe bukyuka nze n'omukazi eyaŋŋambye ejjo nti I love you sikyamujjukira because teyataddemu maanyi gakiraga nti kituufu teyagudde eddalu kati omuntu sebo nze mbeere ku ggwe wemba sigenda mu maaso mwana mulekerawo olugezigezi lwammwe oba ofuuse ex w'omuntu lagira ddala nti ofuuse ex we newaba afunyeemu akasente togenda nga atoleseyo ekigere mu omulinzi amaze okukuba akaggi abantu abo as we are finalizing at winding up show manisagala kuku kumabudde njagala abafani obategeze motoka so bafani bange abalungi nina akayimba bakayita nze mbuuza with you osege kayimba ako ngena kafulumya this Friday badde nsaba mukawulirize bambi mukaagale nnyo tekayina njawulo nnyo nakubembadde ennyimba kalimu omukwano mungi naye waliwo wentuulaawo ne ŋŋamba naye bano abantu abakwaniddeko ku nnyimba zaffe basi tebakolawo guni nga tetuzze ku stage nakusiima nakwokyayo osege nakusiima nakwokyayo nakugamba naye mwana alati olaba kankwokyeyo wakuba layini eno osege naye nga bani kyembasaba tusigale ku nnono twagale miziki waffe ate tukinyo Katonda mwana kuba Katonda byonna yakola ki yabikola yagaba ate tweyagalize mu industry eno tujjemu amalala mwana osegeera tujjemu amalala kubanga tulina bakyali baffe mwana abakoze amalala ate at the end of the day ne basaba kawashi okusinziira ku bintu bye baba bakoze osege so tujjemu amalala tweyagalize tutambuze industry kuba tusobola ogiteekayo bro osegeera so kati nembiginga up team Latiwizi okubanga mwana ekoze kyamaanyi better join our group yeah man I think I have the most reliable fans by the way my dads bakabi nnyo sina byamaanyi bingi MM Media big up on yourself Miki Chali wangu oyo mwana oli wakabi
Yeah, man. Shoibi. Osegera. Media. Yeah, kabi. Bless. Blessings. And then them bigging up mwana neba yatin guy yatin yo yankube chikumba then yachali wanga mita King Sally. Nane baba wanga nkolako wa mita SP wa kabi. Abachali bange mbadde nabo. Abaidina bana. Mwembi wa imwe. Mwebale kumutayo. Kati mwana. You are watching me on TV, I'm here. So mwebale bena. Everything man. Chibomba. Afum. Mwina baina gwa chogera. Katonda mwita batya. Chibomba. Agungumale. Agungumale okumanya. Mwana ono ta. Goni all limited ukutwaza mugeyena. Sigende wa chicken. Chicken bamututte rwanda atakyasa. Bamututte obate ban. Bajja kubana mulabika. Ne bamunona. Yafoka medde ku mavivi. Ate bazibu. Nyo. Mbamanyi. So whoever is watching, thank you so much. Abakwesa media mukozese bulungi bannange. Osegedde. Tukozese bulungi bannange. But tubadde Uncle Latwizi, brand new song Edalu and more is coming. This is Branskin Events. Nane kengendo leta akayimba. Bakaita Gondi. Nga bakaita Rosette. Nekajja maaso kawo. Inagwe nakakubidde. One more message that signing out. One more message for mentor. Message. Obanyimirire wentinga ntule wentinga mugamba. Oba muwe close up eyo. Muwe close up eyo. I'm doing this for my sister. For your sister? Yes. I'm doing this for my sister Helena Mega. No one know you Wakabi, by the way. She's one of the most beautiful presenters. She's not even one, but she's the most beautiful presenter. Choka kana katomo ana. Kabebi. Nemo ne olaba okubera ba besties ngate mwena muli bato mwekuza mpola. Kigambo kye mwogedde nedda mu kisalemu. Mwe mentoring mpola. Exactly. Mwana omanyi ebigambo bimanyi Oluganda walutegeera. Mwe mentoring mpola. So my message to you, mentor. Man, I'm your big fan. Thank you for being my good friend. Man, nkwagala nnyo, big up on yourself. Era njagala nkere ku macha mwana ng'oliko zino TV eziri international but zi BBC. Ng'oligo kuba nkimanyi mwana, you have the capabilities. Segera. Njagala mbeera awo nga nina abaana bange wenti nga mbagamba naye mumulaba oyo yali olaba bestie wange oyo tuvudde wala naye nga atusomera amawulire. Yaliko bestie wange naye kati Mukama Katonda olinenge okibuyandinga yandive eddalu yandive eddalu isokuba nawe ogudde eddalu naye gano wakuba kasoda nkamumazeeko bambi oba balina we basooka nteera nkamutwalira anjaga mutwalire kano kenyweddeko tufune tukamutere mu kaveera. I'm so glad I had you, man. Thank you so much for that. Big up on yourself. Latwizi, my name is MC Dero. Thank you for watching us. Branskin Events YouTube channel. Yeah, man. Check out Arena YouTube. Check his social media, TikTok, YouTube. Wena Threads, Spotify. Amugende mugire ndongo Latwizi eri LATYWIZ. Naye why? Naye abantu batero ddi wandika mu linnya lyange temuli double letters. Mulimu single letters. It's LATYWIZY. Ku TikTok omanyi nina hackinga ko mu accounts zange. So ziri enkadde weziri tebazijjayo naye gye ziri.
so nenagulawo empya nenzitekako official. So like my official account on TikTok kuliko Latiwizi, then official kuliko nakagundi ka blue. Nendala wonna. So ziri wo followinga oba togenda laba byenteekayo. So zine empya ne YouTube channel mpya era kwe kuli Latiwizi. So please follow bane tusoke tugendeyo maaseyo kuba wano wetuli tewamala nenga era nebaza okubanga muntadde wano kuba sakisuubira mwana. Yeah, man. Thank you so much for watching. For now, peace and love. We love you, Uganda. Uncle Brown.